Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video njagadde mbowe ku ddagala lya alusa ng'otawanyizibwa alusa njagadde nkuwe ku ddagala nkusaba ofuna amatooke gana amatooke gennyini nga bw'ogalaba funa amatooke ago twetaagako bikuta byokka bw'omala obifuna ebikuta ebyo genda ku sigiri beera ng'ebikuta ebyo bisuula mu sigiri eyo bibeere nga bijja kwegamba yiiya engeri gy'obyokyamu ebikuta by'amatooke yiiya engeri gy'obyokyamu singa obeera omaze okubyokya bulungi nnyo kwegamba ne bisirira bulungi oba ne bijja nga osobola obbikolamu ensaano y'evvu kati bw'omala okubyokya bulungi binyigenyige okolemu kye twandiyise ensaano eyo beera ng'oginuuna kwatawanyizibwa alusa ezo zijja kuba zikkakkana bulungi nnyo ebikuta by'amatooke birungi nnyo mu kukkakkanya alusa ng'obyokyezza kati eryevvu lyabyo n'obeera ng'olinuunako ofunidde akadde n'obeera ng'onuunako ekyamazima alusa zijja kuba zikkakkana. Njagadde mbeere nga ndibawa eddagala eryo kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mbeere bulungi mweraba.